eky'omukisa omubi mama wange yafa naye mu kufa kwe yangamba Ssabarwanyi yeyanzaalayo naye ngezezaako okugamba nti njagala ndabe Ssabarwanyi ng'omwana naye ndemeddwa naye mbadde nsaba abalukumpi naye banyambe abanawula ku katambi kange kano basobole kumungambira kubanga omwana sinze naye zaala era nze nkimanyi Ssabarwanyi yeyanzaala naye si kirungi kusanga nga ngenda muki nza TikTok naye nawe bw'aba alina obweyamu ng'omusajja eyazaala omwana alina okuserura omwana we yenze Benoni Karebere eyazaala olwa Shamire lwamenaaba hansi ya Kabungu omuri kakiika egomborera bwonjera omuri kakakiika. Ssabarwanyi yaani abange Ssabarwanyi yaani akatambi mukawulidde bulungi ngenda kabongera muyinza okuba temukategedde ensonga zino waliwo omuntu omu eyagambye nti nja bikubuulira mu maaso kubanga biyinza okubanga si byangu kakati Ssabarwanyi yenna gy'ali omwana wo wuuyo kiruma oyinza okubanga omanyi wayase amansuka wekibaita okumansuka wayase amansuka ate mu myaka egimu wayase kwegamba kyekintu ekitera okubeera ku mwanjo kakati mu myaka egyo amaanyi gagabawala mwana we yagamba musajja mukulu ne katumulaba mwana eri Ssabarwanyi kasooka kugeera akatambi kano osobole okubeera nga otegeera bulungi tugende okubeera nga twogera ku nsonga zino nga tewali nnyo eky'omukisa omubi mama wange yafa naye mu kufa kwe yangamba Ssabarwanyi yeyanzaalayo naye ngezezaako okugamba nti njagala ndabe Ssabarwanyi ng'omwana naye ndemeddwa naye mbadde nsaba abalukumpi naye banyambe abanawula ku katambi kange kano basobole kumungambira kubanga omwana sinze naye zaala era nze nkimanyi Ssabarwanyi yeyanzaala naye si kirungi kusanga nga ngenda muki nza TikTok naye nawe bw'aba alina obweyamu ng'omusajja eyazaala omwana alina okuserura omwana we yenze Benoni Karebere eyazaala olwa Shamire lwamenaaba hansi ya Kabungu omuri kakiika egomborera bwonjera omuri kakakiika. Omanyi eky'omukisa omubi Ssabarwanyi yazaala omwana we nsuubira okuba nga mutoowo era nga ye yamutuma omulimu gwa kuwoolera ate era nga tatera kubeera bulungi nnyo tatera kubeera mu good terms n'abo bonna kwegamba abandi baddu ye yeerabawo yekka kaŋŋambe ye ali yekka bw'ati era yeeyogerako yekka kati awo simanyi naye abantu gye najja akatambi kano mu comment section babadde bo bagamba nti kale ono singa yasoma oba nga bamufaako balaba nti yali badde bakozesa ekigambo sensible bo kye bakozesa nti alabika yali badde more sensible kuba nti yali badde oba oli awo akola n'okwogera ebyamakulu okusingako abantu nga bebagezaako okubeera nga bakola ki nga bagamba gye najje akatambi ako ye comment nagirabye kakati Basudde yagamba nti mukene omuliire eyo Sebusa n'akola mix n'agamba nti eno mu bantu oba wa kisa tewejjaayo oba bwekito bwe yakisiteetinga ky'omukisa omubi maama yafa ate maama yagaba omwana naye enkola eyaffe eya DNA weeri gavumenti bulijjo yeetugamba buno mwali badde muva ku bya DNA temukola bya DNA kakati wano tulabanga omanyi ebintu bya DNA bino si byangu kubanga nalabye Pastor Male
nga akaaba amaziga oluvannyuma lwa kkooti okukkiriza Malema Biriizi aweebwe omukisa DNA ekolebwe, ate nga kigambibwa okuba nti balina kuziikula bisigalira bya kitaabwe okusobola okukakasa nti ddala omwana ono Malema Biriizi yamuzaala looya waffe omu gwe tulina. Kakati DNA muganda wange eruma ate kirungi tetujja kufuna ti obudde weebuli, Saabalwanyi tannafa waali, myaka tabuzaayo mingi naye waali. Kakati awo DNA oba ye kennyini asobola okutukakasa n'atugamba nzijukira nali ngenda bwe nti n'empeta bwe nti ate nga kyekyo embeera bufena mwe tutambulira, embeera mwe tutambulira eyo si mwe tutambulira. Kakati tetwagala kwogera na kutyoboola by the way mu mboozi eno, this is very serious. Omusajja oyo agamba nti Saabalwanyi yakola ki, yamuzaala, era n'agamba nti abamuli okumpi kyokka ate era amuli okumpi naye tava ku X mutimbagana abaako bino byaba yamutuuseeko dda, atubuulidde gy'abeera na buli wamu. Kati ababeera eyo mulina okwetegereza oyo abulawo oba akomerawo mu bitiibwa, kubanga ayinza okubulawo n'ataddamu kulabika, kubanga kiba kitegeeza nti Saabalwanyi oluba okakasa nti ddala kituufu, kitegeeza abaayi agenda claiminga ku by'obugagga bya Saabalwanyi. Nekibi nnyo abalina abaana ba Saabalwanyi mubaleete oba abali eyo nga bakugamba, kubanga ebiseera biri byali bya ntalo. Naawe okimanyi ate kugamba si musango naye engeri Muhoozi gye yeewererawo eno byanyima ng'agamba nti yaleeta amaziga mu famire yaabwe yabakozi. Muganda wange biyinza obutaba birungi nnyo, sisuubira nti mawulire malungi nnyo gyali, naye nga akatambika ako omusajja abadde muvumu nnyo okubeera nga yeerwanako, ate nga ddembe nze ndi mabega we, ddembe era ensonga lwaki akatambi kano nkazannye wano. Kayinza okuba nga abamu balabanga akamenya amateeka, bannaffe naye mbabuuza mwaliyo nga Saabalwanyi atabaala, mwaliyo? Bwe muba temwaliyo mubiveemu muyambeeko omusajja omutwale wa Saabalwanyi. Saabalwanyi bawugeremu kubalaba bwafaanana, alinga asinga Saabalwanyi naye ate nga bafaanagana nnyo ne Saabalwanyi, bafaanagana. Nabagambako wano mu biseera biri teri kye yayogerako, waliwo eyajja claiminga abagamba wabini byanyima, kwegamba biri awo, naye nga yembeera mwe tutambulira bwe bulamu bwaffe. Tewaliiwo kive, tewaliiwo kyonna kisasamaza wano, tewaliiwo. Naye ensi bagamba nti okuwangala kuno kukola bisaki bino tubisuubira, kuba tosobola kubeera Saabalwanyi n'ova mu kulwana mu lutalo olw'emyaka 5 n'oluvaamu buvi bw'otyo. Era nze mbadde awo naye kati ntandise okulaba nti ddala kituufu yali ye Saabalwanyi. Awo ntandise okukitegeera ebyaddala nze ndi serious. Bwe tusobola ku netutulaba mukululo tulaba ki? Kibi nnyo tasobola kuddayo kusoma era emyaka gye gyegyo musajja wattu, naye nga confidence gy'ayogeza nze mulaba yali badde musajja mugezigezi nga kitaawe. Ndaba akasaayi ayina kangi okusingako ku bitwali tulabyeko. Bw'aba ayogera olaba nti yali badde musajja mutegeevu ebyaddala. Naye katumusabire, tutujja kwogera bingi kuba tuyinza okunyiiza Saabalwanyi n'akwatibwa ensonyi. Ate n'omwana tetwagala weeyingize mu nsonga za kitaawo nga bwe weeyingiza mu nsonga za kitaawo n'ebyanyima.
oswala kubanga obanga alangira kitaawo wayasi kintu ekinawo kiraba tekijja kakati wano please abawabuzi bo babalamu baani ate temugendayo kumubuzaawo mumuleke mumukwate mumutwale batulene Ssabalanyi boogere ensi ekirungi eri ku mutimbagano twali tusaba naye tebajja mukkiriza kudda ku TikTok ate nga mugumiikiriza nnyo kuba agambe tayagala bya TikTok kitegeeza musajja wa kitiibwa nnyo naye mu nsi muli abantu abalina emitima emibi naye obwana oli alina omutima omubi ye tusaba Mukama Katonda amukwateko ku guno omulundi ku lwa muganda waffe oyo